Mulowooza Bobi Wine ebya struggle tagenda kubivaamu bino byonna mbikuletedde mu masawo soka olide Ssemujju nganda alowooza Muhoozi agenda fuga kyova olaba akugambye nti ye ne mu gavumenti eddako be bagenda okubeera mu bifo era n'agamba nti tojja kulabayo wa booda nga ye minisita. Ssemujju nganda bwenjogerera ssaawa zineno pressure zimukuba ebibye si birungi oluvannyuma lw'okuvaayo n'alumba omukulembeze ow'abantu His Excellency Bobi Wine bibino omukulu omumala kiseka byonna abireese mu details butambi bonna bulina bugenda kubanga omwerabirako sigenda kubanga nkogerera mu nnyo kano ka video kozi njagala katuke eri abo bantu bonna abadde bawusabusa amaanyi ga Bobi Wine ne bakomezebwe kozi mukimanyi bulungi tino information gwe tutera okubaleetera wano ali very vital nga nyongera obajjukiza Hajimiti walinya kulombereddwa gwinanga oli ebintu ebizibu namba ejabwe sembe 1515 mu boxing kwa WhatsApp ajja kubanga kuyambera gwena nga oyetaga okugenda e Canada namba z'abantu aba international conference we balinyo company okuyambako okugenda e Canada balina conferences zisobola okubakubira ku namba yabwe etandikira ne +1 mukono gwa left osobola inboxing na baberanga bakola ki nga bakuyamba omukulu awo mwalo kiseka we bukeredde halumbye Ssemujju nganda mukimanyi bulungi tino yatandise okumukuba mutoki olunaku olwejo wala video gye nabatereddewo naye abasinga temwakalabye oba tonakalaba njagala video enkadde ino labe nga kuliko Ssemujju nganda mwalo kiseka kyeyamukoze ebigambo byabadde binene nnyo era nga kigambye oba mbu Ssemujju nganda amunoonya koze toki gye yamukubye yeno toki gye yakuba Mpuuga era toki yakuba Mpuuga mukimanyi bulungi yaleetera downfall yani ya Mpuuga space dena mulina mu maaso sokolabe omalo kiseka. Ssemujju nganda alowooza Muhoozi agenda fuga kyova olaba akugambye nti ye ne mu gavumenti eddako be bagenda okubeera mu bifo era n'agamba nti tojja kulabayo wa booda nga ye minisita. Kankubuulire Ssemujju nganda abantu abamu bavuga booda ezo z'olaba lwakuba eno ensi teri feya, lwakuba ensi Uganda teri feya naye ng'alina obusobozi obukusinga emirundi 100. Eyo waliyo n'owa booda akusinga ebitabo gwe Ssemujju, ekyo kitegeere. Ssemujju nganda eyo statement gye wakoze egenda kukuyigga era kitegeere kino nti abo abafuutu soja be munyooma be mumanyiira mu gavumenti eddako be bagenda okubeera ab'amaanyi. Ekyo nkikubuulira. Museveni walabako ku bakayindo otafire we bali bafaanana saawa zino nakati we bafaanana wali osuubira nti bayinza okufuuka bwe batyo kyogamba baali bayiva ebiseera ebyo. Ssemujju nganda senga ebitabo bye byali bikola senga wallahi gwe Ssemujju senga yeggwe Kyagulanyi naye nkubuulira babasasula mwenna abeeyita abayivu kusuula Kyagulanyi gwe mugamba ataasoma. Ekyo nkikubuulira. Ssemujju nganda mu kifo ekyo tukyasobola okuteeka mwani owa booda wallahi ne tukulaga nti ne mweno gavumenti mwogamba mweweekyangira naye tusobola okujjayo waba Museveni si yakubbidde. Ekyo nkikubuulira. Ssemujju nganda abantu abalina endowooza ng'eyiyo kyekitugobesa gavumenti eno eriko kwejjako bantu balina mentality bwetyo erowoozesa nti olw'okuba kati member of parliament kati bakulembera basiru. Leka nkubuulire eyo gy'oli okiikirira bukiikirizi bantu oli kubuweereza osegedde. In fact olina nakukolera mu favor z'abantu era kyova olaba mukulembeza ekigambo ekigamba abantu bantumye osegeera. Ssemujju nganda genda ogoberere ku byafaayo Bayibuli ne Kurani ze mukootinga ba Yesu tebaasoma. Ekyo nkikubuulira. Saawa zino be mukootinga n'abatambula ba disciple abatambulanga ne Yesu nabo tebaasoma baalinga be muyita abayaaya ab'essaawa zino naye be baakola ebyafaayo na guno gwaka bye musomako. Genda osome ku Muhammad akubuulira abaamuli awo ku lusegere bonna abasinga baali babaaya. Ekyo nkikubuulira. Ne baakola ebyafaayo kati mwe abeeyita abayivu bye mukutambulirako. Ssemujju nganda wuliriza senga ebitabo bye byali bikola senga ba Bill Gates be basinga okusoma naye bakozesa mmwe abeeyita abayivu mubeereeyo ne mukola ebintu byabwe bo ne babeera bulungi. Ekyo nkikubuulira. Evo ino okubeera ne common sense si bitabo
sibye bino bye mujja ne mutujubisa ne bano simanyi basegona mbo simanyi fragamento delicto balukwago leka nkubuulireko Ssemujju tugenda kubalaga nti guno omulembe gwe gugenda fuuka ab'ebitiibwa mu mirembe ogujja mujja kubeera bakulukulu era mujja kunooma kubanga muli beetegefu bannayuganda bonna okufa okulaba enkyukakyuka wakiri bannayuganda bonna bafa tebibakwatako kubanga muli mu gavumenti gye mulya gye mubbamu kubanga gavumenti gye babasuubiza teriimu bubbi ensonga lwaki mugirwanyisa okutuuka mwagala eno gye mubeeraawo ne mugabana ssente y'omusolo nga we mwagala Ssemujju ngande eyo statement gye wakoze wallahi egenda kuyigga paka. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwalero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amanya. Nenga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri banadamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga banyimidde olwaleero ngokumasira abanadamu bompereze ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata n'embizinga ne mwandika kapapula n'embisula mu nnyanja n'ensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 Spice Diana lekerangaawo okunoonya sympathy buli kaseera ate lekerangaawo okulindanga omuyimbi n'akola ekivuno ekibeera successful n'oyagala okukola bistanti byo ng'oyagala ensi yonna yonna n'amawulire gave ku kivulu ky'omuyimbi ekiri successful gadde ku ggwe bino ebintu obikoze nnyo nnyo. Ekyokubiri tubadde tukusaba otuyoka vidiyo kamu nga Jenkins Mukasa ayogera erinnya lyo Spice Diana. Video za Jenkins Mukasa zonna zaakoze wiiki ewedde ng'ali ku Vibe Life ng'ali ku Kasuku Live n'ewa Saimo tayogeranga ku linnya lyo yayogera ekigambo kimu manager wa Salama Road ye gwe manager wa Salama Road bayimbi bangi bali ku Salama Road nga tonnalumba Jenkins Mukasa wali soose n'olumba Nina Rose yali ku UBC n'atugamba manager wa Salama Road yali asabotaginga shoyani yali dia Jasmine bino ebigambo biva mbayimbi banno mmosa abakazi era Nina Rose n'atugamba manager wa Salama Road yasasula Prima Kadashi avumirira oluyimba lwabwe olw'abasikisikira so bino ebigambo byonna ebyogerwa biva mbayimbi bannammwe ne bijja mu mawulire. Ekyokubiri Jenkins Mukasa tayogeranga ku linnya lyo yagamba manager wa Salama Road ayude manager of Salama Road oba Salama Road yiyo lekeranga okunoonya sympathy. Ekyokubiri yimba wakoma okuyimba 222 sirejula toddanga mu kuyimba luyimba oba ennyimba zikubuze funa omuwandiisa akuwandiikire. Bannayuganda beetaaga nnyimba, bannayuganda tebeetaaga bantu bakaaba. Yimba music abantu